Ndi mukutambula olaba nyebiri. Sorry. Taina kyatugamba kubaifana. Amanya abasajja bagazolewa. Watu babirawa. kubanga bakikubakaawo nga tetumanyi $30 obadde nazo waninkubidde simu nenzija naye ng'ejo obadde nazo kiriya kulikayo bangi tokoyedde nnyo kusaawa okoze everybody's complaining tulangize munana kitonda teziri 10 kati bikoya line queue nene internet is very slow ate muyina tukola oyina kugestaringa online kugamba bana Stecia okuva twagenda mu COVID. I think this has been your first trip. No, second trip. Okay, yasoka Canada. Stecia no lulimi lwaki lwaki kolimi katocha ava kunyonyonyezera banga bugali ana Stecia we yagadde kati bali banno abatakyaziri nnyana alhamdulillah Stecia okutalizaamu batugamba nti wali ogenda mangenze kuzanyana kwabisaganya bintu birala bibadde bityo bibadde birungi okusookera ddala ngenda kukunga bayimbi bannange bonna abagala ennungi I believe muno mu Uganda tewali alina kamera ya 6K gyetuliisa Stecia zene kamera ya 6K Stecia ajewa sente yo kamera ya base abonzi baffe batuweereddewo nnyo kukonda katuguze kamera ya 6K tugiguza amatala byonna everything like tugenda funa Lawrence aliwa Lawrence kwa hizo okubogireese naye manager soko omujiguza soko sijja nyiga kuba ebyo bya kamera ezo tisa abatuuze naye nga zo nyingi anti kati ate obadde abagenda ozipangisa ozikozesa bo mugenda bakyalina pangisa tuizo okutapangisa kubanga kampani ine emirimu mingi sagala disappointing abantu kubanga tulina program etambula gyemanyi obulungi Stecia ndawusigala emirimu mingi ate tukola ne music video sagala nnyo kugamba nti tugenda gipangisa ate babeere disappointing Stecia olugendo luno ndishwa wevuma bantu bava mu not necessarily active music but okuda mu bizannyo nga bwe batuyita tekyevu nedda mukwano nebaza alhamdulillah omanyi buli kkubo bwokola ekintu ng'okyagala okiteekamu all the love and passion Uncle Lawrence nkutadde ebiseera ebisinga bivaamu bulungi so si kyevuma
because ikola n'omuntu mukwano gwange ate nga antegeera mutegeera ekintu kyakula obadde n'abantu tufunye ebifuvu bikino mbadde nzisa n'abaana ku nnyonyi babasaudi bange bamaze emyezi 3 bakoyede nembagamba buli kintu olina okugumiikiriza you have to keep on trying sigamba nti kino nkikoze nemedi just 3 months noga nti okoye ng'abaana bali myaka ena Ashamzata, they were really nice. I think about dukani bagane bakwana ne bajene bakwa service. Waliwo Hajati wokuluwombo oyo atulabiridde ng'emmere atwaye abwerere. Omukuluma awiyanga. Kugamba buli kimu nga kitusanga ku hotel. Olugendo lubadde lulungi. N'omukulu Ibrahim atuyambyeko okunoonya ebyuma camera cause si byangu. Ne tubinoonya ne tubifuna. N'omukyala yatufunira we tulina okushootinga. So olugendo tulubadde bubi alhamdulillah. Embeera z'abakadama zirizi. Anti saabagenze mbonna bakebera naye nga kati obuzibu bw'Abannayuganda bwe mbagamba bw'oba ova e Uganda ng'ogenda e Bulaaya wejje mu kiri nti ngenda Bulaaya kubanga waliyo ebizimbe negera cause omusanga nga bw'akeera ku makya n'akola emirimu gye at the end of the day afuna the free time naye abeera mu kiri nti ngenda bweru n'alowooza nti oba yagenze wa maama we n'alowooza it is a soft life tewali mulimu gw'okola nga gulina soft life so mbasaba era mubeere nga mwagala ekintu kino when you go genda okole manya ennaku yo gyayo akasente ate ojje kukulaakulanya eggwanga basically Stecia House girl mukozi oyo bamusiba bwe yabuli mu komera n'afuna amagezi ag'enjawulo ne bamugamba asobola okulinnya ennyonyi n'akola obwakadamu so abadde era Stecia abadde actually batuusa abadde yagenze kukola bwakadaama endabirwamu azikuuse ebisenge abiwalampi nga bye baagala bikuuta flona zirongosa it is really nice of course nze buli ssaawa mbeera nabipya alhamdulillah mukwano tulese kamera ezaffe era aba almagic bw'oba twetazi tuli wali ennyana oyina mukolo oyina pate oyina kiki kwegamba oyagala video eyaka because the camera is really nice ate n'amatala gonna tugaleese mutweyunire musubscribinge ku Stecia the house girl ne Stecia Mayanja obuntu bonna kwebuli tulina obuzanyo bubiri batuusa ne gyebiri towakana Bebe Cool yatugamba yasinga video ya kamera yakabi mu Uganda ogijjeewo simanyi nze ndese 6K so yange simanyi yaffe 6K oba oliawo neyiye yesinga 6K Pro it's a lot of money yugenda ku Google utekemu 6K Pro Black Magic Pocket Cinema 6K Pro kati awo mujja kuba mutegeera saaga abantu bajja kugamba banneeyiba n'abantu sente ze muzijjawo tukola mukwano kuba tetuli babbi olina wawodde abantu complaininga nti twamenye ennyumba ya gundi anti nze siri bantu bonna nze ndi Stecia House girl amanagingibwa Almagic Uganda Limited ekulirwa CEO Sir Lawrence so siri bantu bonna I am me we are us ebyokuyimba bivuddemu okuyimba okulaba wa nze ndi mukozi wa business mbala sikola kusanyusa abantu nkola kyempisaawo era music banaamuta nina oluyimba wandaludde gembadde ninda byuma byakabi ngene Uganda weebiri naye si bino bye tuleese so video egenda kufuluma very soon inshallah n'abantu kano kabagambe bali twagezeza kugenda tugule office ya Almagic e Dubai era nabyo twabikoze munnange enswa ekyusa amaaso nga nawe okyusa envubu I think waliwo ndowooza engeri yonna kubanga embeera ya covid ebintu by'okutambula bizibu basaba obuntu bungingi olaba kati ne wana Uganda okuddamu okuyingira kizibu so I think wabaddewo akantu katunonyi but I believe she'll travel osanze otya zino airport singa okugenda n'okkomawo kyoyinza okugamba ati no kyamuleetedde obuzibu okusookera ddala olutuuka covid test bw'oba tewakola rapid otuuka wali olina ogiddamu then immigration eyo eyina okwekebejja empapula z'ogamba visa kyegamba kisinziira engeri gye basabamu visa nabiki bye bateekako so bali very strict I think waliwo olupapula lwe yamisinga naye nga kijja kuggwa bibaawo ebyo no I think kiva mu bateesiteesi kubanga abantu bali very strict nnyo ku mpapula ezo ezikuba zikuyingiza just katono nnyo bwe kati kasobola okuleetera obuzibu okubeera nga bakuzza so abatutegeka abatupangira ebintu byogenda ebweru mutegeke ng'empapula zammwe and all the stuff singa bafaanamu akantu katono nnyo
tekibaganda bokuti kakoza Teshakuwa mu kuyimbya abatono nnyo abakoze mu COVID kubango yimba ku mikolo recently twakola gote nyini wekola ya keki ya birthday nga tomanyi ekikosa giriza okukola so ate nakulira mu mbeera etali nnungi saagala bwavu saagala mbeera mbi so nwana nnyo okulabanga mba n'akawogo okitegeera so sinyoma mulimu kubanga nze golaba nali ntunda nnyaanya n'entunda mukene kati buli mulimu ogujja nsobola okukola siri ku bino njolo okuba ndi serebu ensonga ki nasobola okweyigiriza keeki nga ndi mu covid n'embeera nga nzikola Stecia, gwe ne manager omukwano nga mungi nnyo waliwo ekiriwo oba okifunamu buzibu ki mukwano oyagala nnyo okukola n'omuntu nga si mukwano gwe we have been friends for 10 years is that bad lwaki mmwe kyemusoosaako amaaso ne mutasooka kusiima bye tukola I think it's not bad okubeera n'omuntu nga kyaliwo ensonga gye musobola okukulaakulana bigambo kibezo mugamba ku bwanguzi buno bwotuuse kati mwebaza okubeera nga yanneesiga yatekamu obwesigwa mu bayimbi bonna mwebaza olw'okubeera nga he's my good friend ate mwebaza ekisinga obukulu okubeera omwerufu kubanga sente zezisinga otutabula abantu naye mwerufu nti buli kimu kibeera ku mmeeza ennyonyi tusuubire kuddamu girinnya ddi inshallah very soon tulinayo oluyimba olupya wandaludde era tugenda kukola video ani akola hoti bawa gwe wandikira Stecia, tusuubira okuddayo okuzannya paati endala Stecia. anti kati Stecia ndawusigalo tumugadde like agenze nakola tugenda mulabako obulamu ng'akomyewo wano bye tugenda shootinga nga bwe tuyimusana akazannyo kaffe kano kaje ebiri towakana then tutandike akazannyo akapya abasigadde waka sente za nasinzira kuki nasinzira ku mbeera ya covid abazadde ine engeri gye twagalamu abaana gye tuyisaamu abaana ne tutamanya biki biki bibaviiramu so it is that much love eziretera abaana baffe obuzibu nengezako n'okulaga obuzibu covid bwereese so ebintu gyebiri towakana irute onsanyusa kumpa budde abalinga gwe n'abaludde okumanya wandaludde love yo nagirute ne mama ne mugamba nti abalinga gwe n'abaludde mba ez'omukwano ddala eri abasiraamu tebaagalana kyogala si bafumbo teri ebintu bya mungu tubirekere mungu ajja biramula ajja tulamula kozi yeyantonda nga ndi musiraamu saakyuka ate nantonda nga nina talent so kati ebitubirekere ajja tulamula gwe kuba nkola kyani anti gwe muyimbi no honey ebintu bya Allah tubirekere Allah ajja tulamula tuleme kujajingira bintu ku dunia tulina obulamu siraamuka nagamba ne music we bamujjenga nze Stecia nze saasiramuka nazaalibwa ndi musiraamu naye nga Frida lirinnya lyange eryaliyo nali siryagala nalikyusa ndi mu senior one nenfoka Stecia nga ndi ku mazolidi kati stage Farida ono bambi nakula nategera nnyo Allah namwagala nnyo yesobola kati Hajati Farida Stecia Mayanja oli yali Stecia omulalu omutawo n'ekirala kati ono Hajati Farida Stecia Mayanja omukyala omukulu enyambala ki mkwano nnyonnyodde ekintu kya nze nakyusa linnya lwekyo saakyusa linnya lwakubeera nti nali nswaalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu Hajati Farida Stecia Mayanja nga bulijjo batuusa omu bw'ati omuzannyi nakinkwa ate nga muyimbi managing wa All Magic Records era nga mbasaba musubscribinge ku YouTube channel yange Stecia and the House Girl mulaba obuzannyo nina bubiri batuusa n'egyo ebiri tewakana. Yes, your latest experience in Dubai. Latest ninze and say SMBA. It's not really bad. Abana je bali bakola abanonye emirimu bagikola. Dubai irengere je kuduka ku speed je kola ate kati waliyo expo. By the way Uganda Dubai is very expensive kati. Dubai everything hotels buli kimu kiri very expensive. Ora expay. Abayimbi abasinga batero genda ebulaya bamanyi ofuna bugigs ebula ku social media teri akulabye ku social media wonna okubaka simple restaurant kola gig era natuka waliwo na muyimbi yaliyo waliwo tukube mu botime mukwano nze siri muyala nti nonya wa kuyimbira nti ntuse wantu bangambe jango tukube mwana akayimba no oyino kubanga wategeeza management yange ne tutegeka ekintu kino nagenderera kugula byuma na kuzanya
Stecia and the house. Abamanyi gakedanga Stecia dramatist oba artist kati n'omuyimbi nti ono wasanga oli amukuba ngono wamanyi mangi koli. Amanyi gakendera ensonga lwaki nagenda ne Canada n'enkola show. Kati oba olabanga nze obutayimba Dubai one. Manyi gakendera. You can take that. But I'm okay. I'm not complaining. Manyi ganga gokendera. And alhamdulillah. Ngamanyi gakendedde leka. Sinonya nnyo wenyimbira ate sinonya nnyo kyakuza. Asante ko kawera kyova ne byamwese. Sikawera ndi mukazi mukozi. Nerekereza. Werekereza kyatemirimu kijjokola. Okola ki? Werekereza kyatemirimu kijjokola. Tukwasaganya wano ne wali okubeera nga tugattagatta naye nga tuzanya Stecia and house. Okuyimba bakuyimiriza nibwo tujja kubeera ku kintu kyekimu. Tuli creative ate omulimu gwaffe tugwagala. So sina nnyo ssente tetulina nnyo ssente naye ngambe kwerekereza. So do you see tulaba Stecia nga afuuse more of a movie actor tenga like definitely because kyali kiroto kyange okuyimba nkubaddemu nkuyimbe si kyalina kyennyimba nnyo ne ngamba nti kiki abaana abato bazze tulina obba bwekkubo tho osigala okoonayo akayimba nze kennyini nze kuyimba naye nga si kyalina nnyo nti ati bannange bwe siyimbye sibeerawo kati nfo kasinze nnyo ku ekintu ky'okuzanya kubanga nayagala dogenda mu Hollywood. Who do you look up to mu Hollywood nogamba nti if I make it to this state I've made it in life? Okay. Yeah. Angelina Jolie tumulanga, she's an actor that is more of a action figure tazanya nnyo ebintu by'okulwanaga n'omuhabbat ate gwe oli nnyo omuntu wa drama. Anti kyali mu Uganda ebintu bigenda bikula ekintu kikulu omwana abeerawo nga tayavula n'ayavula n'asimbula n'atambula kati nayo njatuukayo naye oba oli awo bw'otuula n'omanya naye n'otuula naye nza okugamba natandikira oba ku YouTube oba bisikiti so bigenda birinnya mpolampola ensonga lwaki twatandika ne Canon kati tulina 6K Pro Max simanyi Pro Max simanyi nabbi ate ngenze mu iPhone naye nga gye emyaka ate ginakkiriza otuukayo because gye bo batandika bato ate natandika ndi mukulu ekyo kibuukidde emyaka gyo ekintu ekyaki ekyokuzanya kyonna Mungu kyanaaba mpanze Allah kyaleeta tewali kintu kijjanga tewali si kiseera kyakyo bwe kibanga okuzanya kuzze mu 35 36 alhamdulillah oba nazanyira myaka gumu ebiri kyonna Allah kyanaaba ntegekera emyaka Uganda mwe mukuliriza emyaka eri tubiriyo tolaba movie nga zirimu n'abakadeyo nga bazanya nja kikuba paka Allah wanaagamba nti that's it. Among us all the characters zozanye character kyesinga okubanga movies ozanye nti yali most challenging and touching to you ng'omuntu ey'okuzanya nga house ey'okwambala ebintu ebi natambula mu kibuga omwo nga netisa ekiveera naye nga nina obbikola so character eyo tebadde nnyangu bingi naye nga olw'okuba mbadde njagala I have the love. I don't complain. I am okay with everything. Buli wonteeka ngendawo because I am talented. Kino kiddayo ku biseera twaliranga abaana e Bulaya nti ososo ofunye ku first hand information abaana gye bali basindika. Ku first what? Ofunye ku experience abaana bano gye bayitamu gye bali basindika nga biseera bakolyanga mu okutwala abaana Bulaya. Ekyebishyuka kukola mirimu simu Bulaya zisenge girawo era nga wano mwana bakera kwa chana simu labwa mwana kumulabira mtwale ku ssomero byebimu. Naffe let me tell you something. N'abakazi abali waka bakadama naye tebamanyi those housewives bakadama because okera kumacha n'osima n'okola kyo musajja agenze kukola byerimu ate oli abatasasula ate ono asasula oli gwana made proud okubanga igoli omuntu akunemyako ekigambo kadama oba n'ozaala omwana naye agamba nti ngenda kukola bwakadama gwaba gwe mulimu gwayagala tewali muli nzera omwana abaana abange mbagamba tonyomanga mulimu kasagwera nga guyingiza ssente gwe kola buli kyonna ekizze nze gwalaba wano Stecia Mayanja nali nenga nnyanya mu katale ekibuli netulinye eddaala nenenga mukene kati nze Stecia Mayanja gwalaba essaawa zino so okunyoma emirimu si ekikulu omulimu ogwo gujjamu ki nga tumba omatogere ku music kati kyoyinawo in terms of music because tulaba nga concentrate nnyo mu movie industry nina olimba baluyita wandaludde n'olupya by the way ngenda olumala video eno nga ngenda mu studio ani yakola ludde kuyimba nze ndi muntu wa love nze ndi mukazi mufumbo lwakuba mu mwayo mubeeramu ebyo omwami wange ate let me tell you something osobola n'okubeera n'omusajja w'emyaka 10 n'abawo kakola n'akulalula kitegere naye nze nyimbira abantu bali mu love abantu babadde nnyo mu covid babadde nnyo tulina bbalaga nnaku eyo muntu olina omulagamu abamu love zeyonoonese abamu balina love mpya so tulina keeping ensi eno ng'etambula because ebintu bichenjinga kati goba olimba walaba mekasimanyi naawe obimanyi kati tulina okuyimbira obeere ng'okawaanira oyo bwe tudde bwe tukuyama okwochayo gwachayo n'omuteerayo kali
byebyo tuliwo babinsabinsa. Like a couple of back you evolved yourself no longer like a dini atoje kwasa maanyi awulabanga tekigenda kwotagana dini okubanga atozzeemu okuyimba ennyimba eddiini zegamba nti zote zirina kubanga nze Allah yeyantonda nga ndi talented okubanga ndi muto nawangulanga ebirabo ebyokukola ki ebyokuyimba ate nantonda nga ndi musiraamu sebyo nabirekera Allah yanannamula kubanga nze nagenda kukaba ne musaba Allah ne mugo omulimu guno bwe guba mubi nga mubi eri eddiini yange neero olunaku lwange lwa kiyama nsaba mpa omulimu omulala okitegeera so nabimulekera kino ye yakimpa ne talent n'agimpa waba yantonda nsomesa abantu nga mpitamu eyo angu alhamdulillah I'll go with that bwaba yantonda nga kirala nze nja kukola ekyo Allah kye yantondera okukola kuba tolina kintu kyosobola kukola nga Allah tasazeewo ekyo haramu so buli kyenkola nkikola lwakuba Allah kyayagala nkole kyeyantondera okukola lalulamu abakola ku STV tuwulire akapela nze mwana gwe wandaludde love yo nagirude onsanyusa kumpa budde abalinga gwe n'abaludde okumanya wandaludde love yo nagirude ne mama ne mugamba nti abalinga gwe n'abaludde endongo tusuubira nti Monday ne bagenda babata amabaala releasing new music like akayimba bagenda ba mabaala ogenda performing bata amabaala bato omuziki bata amabaala alhamdulillah kijja kuba sikibinyo ekyokuta amabaala why not okay nibo babanga bagati kitegeza n'omuziki bagenda guta kakati olwokuba ndi musiraamu ate nemesa abalala baagala ekintu kyabwe nze sikotoge Allah enseno yagitonda n'agitondamu era abamabaala n'agitondamu abanywa mwenge n'agitondamu n'abayina eddiini sijja kubeera awo nga nti nenene buli kintu ekihappeninga kino kihappeninga lwakuba Allah kyayaba ayagadde oyina bafaani abasiraamu n'abatali basiraamu abatali basiraamu oba abasiraamu bagenda mu mabaala banaakwita bayimbira mu mabaala oli mukyala musiraamu n'agenda amabaala sikyayimba nnyo mu mabaala nti bbaala nenjeda nti bbaala sikyaziyimba mu nnyo to be honest with you zino gujiza kali bwe kati so sikyayimba nyimba nnyo kati mu bino ebikaali byaffe tutumayo babanaabigulawo ne theatre n'emikolo mikolo gyo ngirimu nnyo ebikaali ne events zitera okuba sponsors bingibwa beer companies nze wenyimbira I make sure nti wenkolera tewabeera sponsored nafunako ne basponsor ab'obwingi nga baagala kunsponsoring nga batuwa sente nnene n'ekyo nenkireka neŋŋamba guno omusango bwe ngamba nkola guno ate guno sigenda waliwo ekiri obvious nga kyo olina bw'okigendamu so ebiri obvious mbireka nendeka kino Allah kyeyampa ekya talent so live on camera Stecia can never taswa performing ku event ngeliko sponsor atunda omwenge asisobola nga kuliko n'ebipande emabega nga waliyo kigundi sisobola alhamdulillah nsaba Allah nywerezaawo obaka bw'obusembe bw'okulaba ku STV abawagizi bange mbasaba mkinyo akatalekeka tetaaga abantu okumanya waliwo abantu abandyetaaza okutegeka awantu waliwo olinga alina akabaala ke ngagamba olukaggulawo bwe nti Hajati Stecia Mayanja gwe nsandikirako abantu abo sigenda kukola bbaala era before nali nakiteekawo nti siyimba mu bbaala ne we zijja sente mmeka naye nga bbaala ne club kati ate wabeera nga sponsor era batugamba kuko naye ekyo nakireka kanyimbire nnyo mu theatre n'ebino ebikaali byaffe n'emikolo kanjira ntambulizaawo inshallah olwaki oyagala gendera ku musiraamu omu yasiraamuka yagamba nti tayagala kuddamu kusobya Allah nze nkola byange naye bwe ndabanga ekintu ati kibi nnyo kijja kunyiza Allah wange nkireka ekyokuyimba mu bbaala okuba lwe nava emakka alhamdulillah nakisayininga inshallah nali nzirayo ne tugenda mu covid ebyokka nno munnaye tebasindikayo manyi milioni 25 ziyita za kusaaga naye nga nja kudda inshallah cause I love it naye nga kiri ekiruyi kye nali nina nakimala kati ekiruyi kye nina kyakukolera yo umula njagala kusiibirayokko naye nja kikola sirina kye neesimbamu ne sikikola sisiiba nze nsiiba mukwano ebya Allah yataasa abantu bekwasa alusa tebasiba kati nze wemba ngenda okulya ddala ku mmira empeka yange ya alsa nensiiba kozi manyi Allah byankoledde na biki byempiseemu pressure yakubako kona asobola osiiba ate nga gwe n'ebirwadde by'abakulu nange apisibwadde by'abakulu yogera bubina abaana bato balina pressure
naye naawe gye tujja ojja bbiri ate owakana kuba tumanyi kale bannaye obutamanya kintu kibi nnyo nene biba byabakulu nze neebaza Allah kubanga abantu bafudde nga bato nze nenyumiriza mu kubeera nga Allah mpadde obuwangaazi myaka 36 si kintu kitono nnyo kisiima naye nga nze nsiiba kyonna kyekiba kyogerako ku mukyala kyozonze nga abantu bamukubye nnyo bambi balimba bamuleke because si asoose ebintu bituuka ku bantu ate bituuka ku bantu bangi lwakuba mubate mubamanyi bambi ate n'ekirala South Africa si ewantu gy'olina okuba munno nti teyagenze South Africa naye okusinziira ku vidiyo bwe yasindikanga nga yeewaana tekuba kwewaana oba otegeeza abawagizi bo lwakuba mwe mukitwala bubi mwina emitima emibi bw'olaba nga munna ayinako akantu kagenza ofuna nga mukakola kimuwulira bubi kati bwafuna ekizibu you celebrate that nekyo si kituufu omuntu olina okutegeeza abantu nti bannange I am coming I am going to do ABCD okitegeera so bamuleke and she will travel amas Becky okyali mwana muto ate oli muyimbi mulungi by the way nze Becky ye muyimbi wange ojja kulinnya ennyonyi ozifule n'obugaali inshallah mchala muno Rehema bambi congrats Rehema bannange omwana yatukwesa olubuto by the way it was my surprise I was like yes ate really ningamba really but that was nice mukisusa mwina nye emitima emibi muloga mmwe mwina ebiso mwina enge mwina emimwa era muleka mwaluma bamuza abaluma muwulira bubi omwana ali mu life ennungi ate bano ba social media in-laws abatandise okupostinga obufaananyi nga we basankolinga amaaso agachi ati mbugeri waggulu gye twava tebibulamu omuntu kasita oyambuka kibaluma ate omuntu ow'amaanyi gwe boogerako omuntu ow'amaanyi gwe babeerako omuntu ow'amaanyi gwe bayiyamu mama mukyala mugumwera gya biita naye wamma kongs Dr. Hamza banange mukulike baby mukulike bambi mukuze omwana wammwe muve ku bantu ate mwebale kukikola ne mukisirikira abantu babi n'omwana amwe mugiramu mukweka abantu balina agaaso nsaba Allah abataasa abalabe bammwe abataase n'ekiiso gwe be wazaala bamala oba omukulu nze tebantuma baana kati nga tonnabazzaako anti nazaala sinti ndi mugumba Stecia olina abaana bameka nina abaana bameka abaana amwe mother naye ng'omwami oludde okumuleeta okumutulwagako ko muyimbi mubalaga agenda kulanga konsati muzanyi wa mizannyo yesimbawo muyina bye mwagala omubuuza oba wammwe ye yani oyo mugende ku internet mu Stecia and the house girl YouTube channel mu following enyo Al Magic management bayitulina ebyuma ebipya bayagala video mu kolo n'ekirala abagole bambi mumpe emikolo wendimba kuba muziki ate ng'eri bwenzanya mbagala nnyo webale nnyo okubeera ku STV